message nangenda videos kyatuuka kuno olw'amawulire genjagala obbawa. Kakati abakulembeze mwenna abava e Masaka mbalamusizzaako. Ne mbebaza emirimu gye mukola mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwavaayo ne mukola zi statement ne mugamba Kunga Masaka ayimiridde era ne muweereza obubaka eri chairman Nyanzi ne mugamba akungeko mu bitundu ebirala agende eddokolo gyali essaawa zino n'ewalala. Kakati njababuuza Dr. Abedi Bwanika ebigambo bino wabyogera n'ogamba togenda kukkiriza babukofiira kujja Masaka. Abakulembeze b'e Masaka nga babadde bannakibiina ki National Unity Platform balabuddwa. Ensonga z'e Masaka muzirabanga ezaayimirira naye tezinnayimirira. Olukwe lwe bagezaako okuvuga olw'okuvuma Ssaabasajja Kabaka bagezaako okwawulayawulamu Abaganda. Bakimanyi bulungi nti e Masaka Abaganda gye basibuka. Masaka yeewa Abaganda ekitero kyali akiwakanya. Bagezaako okulaga nti Masaka tukooyemu ab'NUP kyebava baleeta abavuma bano abavuma Ssaabasajja nga beerimbise mu kibiina ki NUP era ne bakisigamya ku ekyo nti oyo avuma wa National Unity Platform. Ne babalaga nti e Masaka waliyo Mpuuga yafuuka nannyini w'ekitundu ekyo. Mpuuga akulaga nti ye alwanirira Ssaabasajja era ebigambo bye bayogera bakulaga bulungi. Abedi Bwanika yakulaga bulungi nti ono omwami Ssaabasajja yamuzimba yatuweewa Buganda nga yayagala tusigaza abakulembeze baffe baleete ekintu ky'okuvuma His Excellency, baleete ekintu ky'okuvuma baleete ekintu ky'okuvuma Ssaabasajja bakisibe ku Robert Kyagulanyi Ssentamu bakugambe nti abaana b'e NUP bavuma. Mwab'e Masaka mukyali bantu ba Kabaka. N'olw'ensonga ekibiina ekyo mukyeyawuleko mugende n'Empuuga Kabaka gwe yatuzimbira nga bwe bazze babyogera. Tujja biwulira ate nga tubamanyi bulungi abali emabega w'omuvubuka avuma Kabaka kubanga bo banoonya ebyabwe. Banoonya okukola ekibiina ekyabwe eky'ebyobufuzi bannamasaka basooke babeegatteko awo batambuze enjiri ya Ssaabasajja nti mulaba aba NUP be babadde bavuma ne Kabaka. Byonna tubiraba era tubataddeko abiri. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa waali nnyo omwerabira. Haji Ssettuba mukubire ku ssimu ye eri 0703 31 39 25. Omukubirako mubuulire ky'oyagala kuyambemu. Ayita mu kusoma dduwa ate ng'edduwa ze ziwonyeza ddala era basomedde ku dduwa ze bamutenda. Naawe mugezeeko tojja kwejjusa. Babuuza Dr. Abedi Bwanika ebigambo bino wabyogera n'ogamba togenda kukkiriza babukofiira kujja Masaka. Olunaku lw'eggulo bakansala basatu n'abamu abali mu nkambi ya Dr. Abedi Bwanika bagenze ne batuuza meeting mbu beegasse ku muhoozi. Era nga n'Aruna Kasolo mwamaze tuula naye Dr. Abedi Bwanika. Aruna Kasolo ono bamita kansala Ali Kateregga ava mu constituency ya Abedi Bwanika. Ulira ekwaniza jeno MK mubendo benere Masaka atenga njimanyi gwe oliwa NUP lwaki osazeewo okujja okwaniza MK. Sebo mukama wange ndi wa NUP atali wano nkizize kukyuka era mbadde ku makubo gange nendaba nti aba MK bali wano era mbadde manyi MK akolaki jeno ali wano. Nzize wano nga nzize kutuusa ddoboozi lyange nti nsaba jeno Mboozi abaana abaasibibwa mu makomera ow'ebyobufuzi bateebwe kubate. Katuwuliriza script eno giraba gyali mu kwogera ono Dr. Abedi Bwanika gye yakozesa aluli nti ye agenda wa Museveni bamusabe batabaki abasibe. Kati ono n'omubuuza simaawe ogundi waabwe akolanga ani okumusaba abasibe. Wulira Sebo mukama wange ndi wa NUP atali wano nkizize kukyuka era mbadde ku makubo gange nendaba nti aba MK bali wano era mbadde manyi MK akolaki jeno ali wano. Nzize wano nga nzize kutuusa ddoboozi lyange nti nsaba jeno Mboozi abaana abaasibibwa mu makomera
ow'ebyobufuzi bateebwe kuba tebalina musango. Ekisookera ddala nti abaana abo baasibwa naye balina abazadde baabwe, balina famire ze balabirira, balina abaana bateeka okuweerera. Nsaba Jeno Muhoozi era nzize wano nga mmanyi waali kumusaba abaana abo. Ekyomukisa omulunzi ngenza okulaba nga kulegeya waali era ne mugamba nti Jena ajja n'aŋŋamba Jeno tagenda kubeerawo naye tuli mu kuweereza amaloboozi gaffe gakoleki gatuuke. Ndi wano nga nsaba eddoboozi lyange aliwuliriza. Ba MP baffe bonna bakoze ekisoboka. Eddoboozi liyinza okuba nti Katonda agenda kuyita ku nzi abaana abo okuteebwa. Abaana abo bateebwe. Abaana abo bateebwe. N'ekyokulala kye njagala okubuulira mukama wange nti omwami eyali driver wa pulezidenti waffe Kyagulanyi maama we ali mu mwuka gwange, maama wa Yasini Kawuma. Byebintu ebimu byentunuulira nti abaana ba Kawuma nabo bwe mbatunuulira ndowooza kwabo abali mu makomera okuba nti abaana abo tebakyafuna saavisi bateeka okufuna. Abaana abamu baali bato nga bazadde baabwe babanoonya. Obulumi bwe bubeera ku mutima gw'omuntu. Jeno Muhoozi ng'anoonya obukulembeze abaana abo bw'abata kijja kuba kitukoledde amakulu. Sebo ensonga endeese wano sizze wano nti nze kukyuka, sisuubulira kukyuka era tekijja kubaawo. Nzize wano kuba nti no tunoonya abaana abo bateebwe. Ensonga endeese wano sebo. Ejo emisege mugiwulira. Era wano we yabadde ng'ali n'aba MKB. Omulabye? Kansala abamu bagundi ba Bedi Bwanika. Obalengera babadde batudde Masaka nga obalaba baabano. Obalabye. Bedi Bwanika awozambwe Masaka tewetaaga kungibwa. Baabo. Olabye bonna abasinga baavudde mu nkambi ye batudde mu press conference bwe bagenda kwaniriza oyo mutabani wa Museveni. Kati njagala video entuufu etandike kubanga eyo message Dr. Bedi Bwanika message eyo ndozo ogenda gifuna bulungi. Kyonna kye mubala okwonoona Masaka muline Aruna Kasolo mukwatagana ku mikolo mubeera babiri. Era business muzigabana. Meetings muzituuza ku hoteli ya Aruna Kasolo, Solo Sma Bangame Solo Heights. Eri awo ng'ogenda Erakai. Mbalaba. Kati njagala owulirize bulungi. Bedi Bwanika nga nkumaliriza Nyamutaagi Ssaabasumba Paulo Ssemwogerere. Kitaffe Ssaabasumba Paulo Ssemwogerere nkulamusizzaako nenkwebaza obuweereza bw'oliko mu Ekereziya Katolika. Mujjukira bulungi brother Deodat Aliganyira eyali alemesezza mutabani wa President Kyagulanyi okusomera ku St. Mary's College Kisubi. Era nga aweebwa ssente brother oyo okulaba nga omwana wa President Kyagulanyi amunafuya. Era brother oyo ebifaananyi ne birabika nga ali ne Muhoozi era nga balina kye bayisaawo. Najja ne mbabuulira nti amasomero agamu mawambe. Nabagambye mutaagingire Bishop Severus Jumba. Waliwo brother abadde head teacher namwogerako ku St. Henry's College Kitovu gwe bayita Mugabo Augustine yono. Mulaba? Augustine Mugabo oyo brother oyo. Augustine Mugabo njagala mumutunuulire bulungi oyo. Omukulu ono mutendeke era wa Iso abadde yerimbika mu bunnaddiini nga yayingirira mu Brothers of Christian Instruction. Augustine Mugabo ono gwe mulaba njagala mumwetegereze bulungi. Ebbaluwa yava mu Ministry of Education newandiikibwa kitaffe Ssaabasumba ng'emugamba tulonze Mugabo ono Augustine addire brother Deodat Aliganyira eyali atyobola omwana President Kyagulanyi. Kaakati Ssaabasumba n'olukiiko ne batwala ne bagala tekisoboka lwaki balonda ono ne bamulemesa. Kitaffe Ssaabasumba era amawulire ne gawandiika njabbalaga kubanga amawulire gakiwandiika ne galaga bulungi lwa ensonga lwaki kitaffe Ssaabasumba yali agaanye. Brother Mugabo ne yekandaga era Museveni n'akuba essimu n'abalala
nga bagamba Ssaabasumba lwaki musajja waffe omuganye. Kaakati wenjogerera essaawa zino Deodat aliganyira bamuwadde ekifo mu Ministry of Works. Ono brother Deodat, ono brother Mugabo abadde HM Assetenoizo wa brother yabisuddewo bamuwadde omulimu ku Parliament. Oba Sergeant of Arms bikebyo bamuwadde omulimu. Kibalaga ki? Bulijjo tujja ne tubagamba how Dictator Museveni penetrated the institutions amakerezi amakanisa. Mission lwaki baali baagala agende ku smaaka waliwo okutta abaana abava mu Buganda, abaana bava mu Busoga, abaabwe baba treatinge bulungi kubanga kino ekintu kinene. Bano abasajja ekintu kye bazimba kinene, abamu temwagala kukiwuliriza. Ngenda baplayingira video emu egendo beewuunyisa. Lindako kati wuliriza bulungi. Message eyo njagenda eri Eklezia Katolika. Era abazadde mubeere nnyo kiini mu masomero kati mwe muteeka abaana bammwe, kubanga amasomero gali penetrated. Amasomero bagayingira naddala gaffe ag'Eklezia, ag'Obwakabaka, amasomero ag'Obusiraamu. Bano abasajja ekintu kye bazimba kinene nnyo okwonoona n'okusaanyaawo. Kati bwe mbagamba ebigambo bino njagala mubitwale nga bikulu, njagala mubeere soba. Baagala kubajja ku mulamwa kubanga ekigendererwa kyabwe kinene nnyo nnyo nnyo. Nja muntagingire omanyi waliwo omuvubuka ono mbagambye teyakwatiddwa. Omuvubuka oyo abamuli emabega bonna twabategedde n'ekigendererwa kyammwe tukimanyi. Era mission gye muyina ey'okusaanya Obwakabaka tugenda kugirwana. Nsaba buli muntu yenna ng'oyagala Obwakabaka bwa Buganda, ng'oli mu Buganda oba toli mu Buganda, luno olutabaalo lwe twatandise tulina okuluggusa. Kubanga gino emiguya waliwo abagiri emabega. Agamaaso g'olaba ago ag'omuguya guno waliwo abaguli emabega. Era nga bano beetegefu okukola kyonna ekisoboka okusuula Obwakabaka bwaffe obwa Buganda. Ekitakisoboka. Naye ffe ng'Abaganda tetulina kwetiiririra. Joyce Nabbosa Ssebugwawo bw'olaba nga yali emabega wa kino, oyo mukyala yasitula abataka n'asitula omuntu omu n'abatwala ewa Museveni. Era ye missioni ze baamuwa n'eddiiru zonna Museveni amusiima busiimi. Najja ku opposition n'abega ba Dr. Besigye n'akola buli kimu ne musirika. Ffe bamumiraasira ffe tugenda kuttiira liiso ku muntu yenna ayagala okumanyira Obwakabaka bwaffe obwa Buganda. I repeat, nga nkyali mulamu, nga nkyassa, tugenda kumeggana na buli muntu amanyira Obwakabaka bwaffe obwa Buganda. Ekirala, nsaba message eno egende wa President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Mukama wange nkimanyi bulungi olutabaalo lwa struggle olukutte bulungi. Ne waliwo emisosankule mission gye gibala eyagala okusaanyawo revolution ne struggle. Nabadde awo obanga bawa amawulire gano obanga leke. Bannange bwe mutalwana ku misosankule gino kitalo, nze byange biba bitono mbibagamba. Najja nenjogera ku basajja abamu emabega ne muyomba, mwafundikidde mubalabye era mubalaba. Ebibaddewo ne bye bali mu kwogera ne bye bateekateeka byonna tubimanyi. Era olukwe lwonna olukolebwa
mu by-election eyeddokolo ekigenda okukolebwa pulezidenti waffe Kyagulanyi Robert Ssentamu ttiimu mwenna tukimanyi mwabali mu parliament Anita Anet Amongi ababuzaabuzizza nsaba Katonda ng'omusajja omukatuliki ali mu kisiibo atusaasire kubanga ba politicians abasinga bali contented ba politicians abasinga buli woyogerera ku 2026 n'ogamba taliyo biki banyiiga nino abagamba basajja mwe tufunye obwa kansala tufunye obwa meya tufunye obwa MP ne waliwo ekifo kye tutanafuna ekyobukulembeze bw'eggwanga ne bwe mbeera ne ba MP bameka nga tusiminde bwina bukulembeze bwa ggwanga muba mukootakoota mugalumonde walayi Mungu essaawa zino Olivia Lutaaya ali mu kkomera Machete ya Sini ali mu kkomera olina omusanga mu nkuba akukuta Anita Amongi olina gamba munnange ffe sooka otuleke katongole bye mwogera biki tulinayo n'ababaka wa parliament abali mu saakasi nti kakati Bobby agenda beerawo mweno opposition gundi neri nga bye boogera